You too, you look lovely. Nja Kufumba luyimba lw'abakyala n'abaami nkoliyo bakudiscouraginga nti gwe tosobola tolina ssente naye obufumbo olumu tebwetaaga ssente okutambula. Abakyala, first of all, it inspires me as myself ku bye boogedde ne bye mpulira, but n'abakyala balala babitamu ne basire queen olumu batuyita basire queen kubanga tusazeewo okunyirira okukola agamba basire queen ate twambadde gomasi. Nja Kufumba luyimba lu motivatinga lu innovatinga lu inspiringa nti kisoboka, so bw'oba okitaddemu amaanyi osobola actually. Yes. Ate nga lwaki ngwe nfumba eggi terijja kwereeta buleesi naye oterako ne ssente for just experiment. Olaba ogambye people nawe mwoli wabula Katonda akulaba. Naye mbaddeyo mbadde nkolaki. But I think obufumbo it's not about nvuba mama baffe banyiga emmere nejja nnyo tekiriko science kino ekintu tekiriko art, but nze kyemmanyi kyenzikirizamu Nja Kufumba n'abawala abalala bali basobola okufumba, basire queen tusobola okufumba, ba sugar mami tusobola okufumba, ba smart musobola okufumba, fenna tusobola bannange. We can, it's the nature of life. Kisinzira kyoyagala nekyotayagala, but we can. Yes. Akyeva ngambye tujja kufumba oba oyambadde bwe toyambadde tekiriko chemistry mbu wabula simena akyogera kandabe kankinoonyeze science. Oli mufumbo wali okunamyeko noyambala olupale lwenyambala wali okunamyeko kati science ali awo naawe ojja kufumba. Omusajja watwalaba nga akkiririzaamu nnyo. What's so special about your man? What is special about my man or about me? It's not about my man, it's about me. What is so special about me? Mani wange yamanyi naye nze what is so special about me? Kyekyo naawe nze nvuga kanamba. Yes, what is so special about me is I'm true to myself. I am a good woman, I am a hardworking woman, I am a mother. Luckily enough nefuna n'omuntu antegeera. Tekiri nti tutuukiridde nti tugambye tumazeeyo tujja kumalako. Uyo n'ebiwanvu ebigenda okwambuka n'okukkirira tujja kutuula tumaleko, tujja finding a way okukikwasaganya. Yes. Bajja gigugolinga sijja zoogera ku nnyinza okuba nina abamanja nga banda wano sijja kikola ekyo naye nga yo ngiina emmotoka. Yes. Abamu mbawuliza, abamu bakwano bange, abamu bakola gye bali naye buli omu ali ku haso ye naye nga sina gwe ninako obuzibu. Buli omu ali mu kkubo lye, buli omu ali ku haso ye, sina gwe ninako obuzibu. Yes. Helena Lukoma? My ex-best friend Helena Lukoma? Leida. Obuuza Leida? Leida gyali mulungi. Yalina ku pate yange nga bampa Range Rover, gyali mulungi. Leida talina buzibu. Of course, kati nga lwaki tetwogera? Nga tulina buzibu ki? Twogera, we do talk. She is my friend and she's a very good person. Muntu mulamu nnyo. Yes. And you both cool. Which much person? You sing for money or you sing for fun about the passion? Bannange nyimbira ssente. Passion where? Passion yakoma. It is money, it is work, it is career. Nina okukola ssente, nina okulabirira abaana bange nange n'okugattako ku mwami wange. So I sing for money. I am paid. I perform. Nade banoonya bannange munoonye kwendi n'enamba kweziri biki. Njagala kukola munyambe muntaase. Nedda ate ndi mufumbo kyogamba ba Beyonce si bafumbo tebakola. Nze nja kukola banaye munkubire munyambe. Nina okukola. Sibya. Nina okukola banaye naali awa. Yes. Abaana gye bali mutabani wange leero nva mujja kusomero nga sinnajja wano gye bali batabani bange bakuze gye bali balina mama serebu. Of course, I can't wait for them to grow up by Bitegiri. They will be more proud. One thing I'm going to do, abaana bange bannyumirizemu, I'm going to stay true to Helena Lukoma. Sigenda kola kye sitasobola ate kye nsobola nakikola n'amaanyi mangi. That is one thing I'm going to do. Yes, I'm going to be true to myself. I am who I am. Nze tewali byakukyusa byakulimba. That is it.
Video yakwatiddwa Sasha Vibes. Ideas zonna ezisinga zavuddemu nze, a song of the concept, everything literally. Simanyi nakumanya gye kyava. Okeera bukeeza awo n'ogamba naye olaba Nja Kufumba. N'ogamba tukole bwe tuti. Yes, video twali shooting down, but we did got some parts, but most of it is here. Yes. Video emala n'omulala asobola ogikola. Teriiko kiri awo naye emala n'omulala asobola ogikola. Banaye bafani bange be expecting the best music from Helena Lukoma, be expecting for me to work hard for myself and for them. I'm here to stay, I'm here to work, I'm here to inspire, and I am going to be Helena Lukoma at the end of the day. Yes. Myaka emeka bannange obufumbo tebuliiko myaka and age kale obeera 18 and under temutawana, but tosobola gamba nti omuntu agenda kusettling at this particular age kubanga ne ku myaka ana we divorce, ne ku myaka ana ofumbirwa, ne ku myaka nkaaga mukama aba kuyambye ozaala, so tekiriiko famira bambi bwe kikwatidde ekikwatidde, amagezi go wegaagalira ne gamba ndi ready okwatira, but 18 and under mugira musoma, mugira mu enjoyinga. Wait. First of all, my fans are not only select queens, never select queens amanchagala lange mbagala. Bafans bange bonna abakadde, abasajja abaami, abatembeeyi bonna bonna. Bana Helena Lukoma is here to stay. Ngenda back wa muziki. Mujja kutya. Yes, tebagwamu maanyi banange. It is possible. If I can, so can anyone else. Hey. Film, movies, I used to do nalinkola stage acting. Natandikira mu Obsessions acting. Actually, even before Obsessions, nalinga ngenda ku church. Waffe ku kyalo maki ndiye wa mami. Nkola bu movies zituzanyaawo. So entertainment nagitandikira ku theatre, stage acting, nenyingira mu hostel. So yes, I think that's how I started acting professionally for money and talents. Ebyo nna twakyali bya bwerere. Oyagala kuzimba mutasa kufeero. Kituufu nja kuzimba n'ekisingawo. I do? Whoa, I feel very special. Sente zange. Hey, zona zange. What is yours is mine. Zendi mukyala mufumbo. What you saying? What you saying? All the press in the building tonight. Thank you so much for coming out, for coming music. Basically, releasing a video of the Nja Kufumba. Music and production, I got audio. I take video, there's Sasha Vibes. It's a very beautiful track. It's for all the ladies out there to enjoy. You can subscribe to Helena Lukoma's YouTube channel, Helena Lukoma on YouTube. You can stream this music worldwide. We're now world music. So we're streaming a music on. Noli akayimba basically kabachala encouraging kabachala bagala babi bawe bagala partners bawe akawa kata Nja Kufumba. Expect a lot from can music, expect a lot from Helena Lukoma this year. Wona omulabira mu movies, wosinga munyumirwa mu fashion, wosinga munyumirwa mu music, especially music. Music agenda kubeera omungi nnyo. We have a lot in stock for you, ladies and gentlemen. Just make sure you subscribe to Helena Lukoma social media platforms, to Instagram, to Twitter, Helena Lukoma YouTube channel especially. Expect a lot, I promise a lot from Helena Lukoma this year. Of course, BBF, we're started that. Mukasabe ku registration. Mukazani banamawulire, mukazani n'abaTV zonna. Keep representing. Thank you so much for coming out tonight. Thank you so much. Oyo no manager wa Helena Lukoma Kani Music. Helena Lukoma basinga muloza nti wa kuyimba buyimbi. Helena Lukoma asuka kwecho. Tulina latest movie eri ku Mnet. Simanyo bamwagirabi. Mwana muwala Helena Lukoma yabaddemu. Siye artist wa muwabulijjo. Olwaleero kitulese wano. Kubabuulira kipya kye tulina ekyolimba lwaffe luno yakola ki Nja Kufumba. Kana kayino bigambo babikuyimbidde kwongera kukakasa
manyi gye muli ennaku zino mugamba it will end in tears leka muteeremu akayimba kano byonna ebigambo yabikuwadde n'abikuwa ku ssaawa eno ennyininyini tetwazze wano kusula wano kukola ki omugole waffe wuunaze njagala mubawe twogere naye atubuulire ki kye tumusuubiramu after tujja kufunayo ekibuuzo kimu 2 3 then we get one on one ebisigadde tumale tujje ku kamere si kyekyo. First of all, I'm sorry to know that you're here in numbers. Thank you for supporting me. I want to thank Can Music. Now when you say it is Can Music. Today is about my music. The reason why I'm here is because of my music. I have a new song by Nja Kufumba. I've had music before, which you know, and I pray that you subscribe to my channels. Spotify, YouTube, Helena lukoma. Amanya saga to say it's Helena lukoma. So ulimba wange luno lwengeze okubanjulira ne video gyetulifulumiza leero lubali Nja Kufumba. Abawala bangi nnyo n'abaami abamu mufuna challenge noka naye omuwala oyo togenda mwanga omuwala oyo tomusobola naye nafe abakazi abamu batugamba ate gwena nti oyambadde emmini bw'oba oyambadde emmini ne bakudifayiningira ku ekyo nanti embiri zo za bbulu tojja kusobola okitegeera. So olumba olwange lwakukakasa yenna alusiimye omusajja oba mukyala lwakukakasa nti kisoboka, it is actually possible. Tekiri nti buli ali mu bufumbo atuukiridde naye kisoboka. So I hope mulunyumirwa mukimanyigira lunyumirwa, and I pray you subscribe, and I pray for supporting here and there. So thank you so much for being here. That's all I can say. I'm here to stay, and I'm here to do my music fully and 100%. Thank you so much. However, I think it's about hard work and determination. Nze na deciding n'ensalawo nti njagala kino ngenda kukola kino come what may. Ne mukama nankwatirako. Sobola gamba nti ne ntuukiridde naye manyi kye njagala ate manyi gye ngenda, so nenyumirako. Awo mbuzi abalala simanyi gye bali, mbuza mukama gye bali bonna abakungu. Yes. Obufumbo ate obufumbo buli ku level ndala naawe tewabiraba. But still, it's about determination. I know at the end of the day, because it sometimes journey leads there. Enzo kuyisaawo enzo butakutuusaayo naye mukama yankwatiraako nentuusaawo nendeciding ati kanyimirireko wano nenyimirira nenkola byenkola kati nina okwachivinga because nina abaana abalenzi and I want to inspire them. Nti mama yakola kino, mama yafunamu, you know mama wange yoono akozeyo akasente kaabo wadde n'akadajje kali akakoze. Yes, I do consider when I'm doing my music, so that's okay, then I can inspire other people. It's a song that can relate to me because I believe I can, and people have said things. And I'll be really not really don't to get a job to me, and I'm about to go in and down from boat. But I'm going to get so to me, it's first to inspire myself. And inspiring because when you're behind you, if you believe, it can happen.